Merry Christmas and Happy New Year from Kasuku Live. Batito sokano jonda baponga tona genda ngoruseke lunsunse kodia yeso kwana mwena twesange mu luseke nyam ya extra nazo mwezi nga 16 yango igoku uruseke yango bakubo uruseke yango labo luseke nyam ya extra bim basaba ne banyabo luseke nyam bali bakubye ko luseke wali kubye ko luseke oyagala kuyiga kuba luseke jamoto gatiko ka 16 December wali kuya extra sasi mu luseke nyam jangolye onyumye okwate positioning emitwala tana wasokerwako emitwala abiri ititiri yo drop emiliyoni 3 emeza y'abantu 10 atenga miliyoni 5 meza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyamu oda tujja kuba tuzitwala nga 15 December tenatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 December tugiyisa luseke nyamu experience wali ku yaya extra sasi nga bikutuusibwako marathon advertising yaya extra sasi code based entertainment ne Kasuku sponsor okomo bwambale amambuzi kana okaleke sponsor yamba niga play letandisa wakishikaisa muno munda eso isa munda wani sebo omwana ngambi mpuliriza interview ya Mr. Joy mbuye agambye talaba nk'omusajja mukulu alya biscuit ono bano sisi ba sponsor bange naye saafunye breakfast ye nga tekavaayo kati kandyeyo akalala kamu abantu bange abali e UK mbabuuzizaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero kayabigenda kuŋŋamba biscuit tebamukoza ebisiru Katonda yabiwa Museveni yatugamba akatali kabbe okola ki okaliira mu mulyango ogwe biscuit wange ate saabibbye Victor Rose tolwana nga tetunnatandika bikyali bituba tugenze butagikola okirabye oli set neseba olinga rasta nze ndi rasta era bogaddewo nfaananiddemu ninsenure Okay, katutandike. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere.
manager wonga technology tamutwala bulungi. Siyakola moyo department. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nino mukulu Victor Rose olunaku olwaleero sebo nsanyusa okukulaba. Amina. Naye osobola oleekaana? Teri muyimbi atasobola kuleeka. But you're just soft spoken, eh? Yeah. That is like you. Niye ndi ntya sibanga obuntu obunsigaddeko. Yes. Nkala mukwaje benti. Mu biscuit anti olwo. Alright. Okay, soko obuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Mugamba mutya abatulaba ku Kasuku Live amanya ndowooza nze Victor Rose. Victor Rose. Ginger boy. Oli musoga? Yeah. Oliwo ejjinja? Musoge waffe mukyalo Mayuge Kigandaalo. Mayuge erinnya ewava nainabo na ineife. Mayuge is after Kaliro oba before Kaliro? Mayuge is after Ginger Mayuge. Anti awo waliwo Kamuli. Kati awo oba tutte direction ya ndala. Bw'okwata eno beeti ye Kamuli. Kaliro Kamuli. Okay. Kati wogenda straight oba odda Mayuge Iganga. Mayuge Iganga. Kati anti waliyo ati omayi waki nkubuuza Kaliro naliyokko ku extra ya gravity. Ffe twamutegeka eyo. Kaliro. Mukikuba ffe tuli supportive. Abantu b'ebusoga bambi bajja mu bivulu naye mbadde sikimanyi nti oli musoga. Tofaanana abasoga ate ne one point and time. Abasoga bafaanana batya? Kati oli ate ye afaanana abasoga. Ate gwe oli Muganda. Actually nze tata wange Mugisu. Naye nkulidde mu culture ya Busoga, mama wange ye Musoga. So amazima gali nti ebifa mu culture ya taata wange bitono byemmanyi kati mbadde nkuziddwa Abasoga, nkulidde mu Busoga, ekitegera nsomedde mu Busoga, so culture yange ne lifestyle buli kimu okikoledde wano. Victor Rose has been in the news this year particularly. Naye mwe bamu ku bayimbi abajjira mu lockdown. Simo wasambira akajji. Ojjukira nti gwe by the way gwe gomu kubasooka ku introducing ano like awerabidde. Okikakasa. Nakataka imbaka nga Love Legend waliyo baala gye baali bagulawo sina baala kifo kinene kiri awo and you were the host. Olunaku waliyo ne Johnny Black. So I remember gwe omu kubasooka kumpa by the way platform. Nenkayimbaka akayimba nenvaawo nga buli omu akategedde naye nga teri amanyi. Yeah, from that day that's when even I got your number. Watwali waawo. Bayitawo kesa. Ngako kilabu bagitala Bamba then waliyo endala eri awo. Somewhere there. La Bamba eyawa ne Nankulabye. Nankulabye. Okay. So nze naye ebbaala ekyaliwo eri ntero yitawo koko ne mudaba abantu nga bapakinze mbadde sikijjukira nze nakuyita ku stage nojja n'oyimba nga nina akayimba kange kamu Love Legend 2019 naye anti akaji n'okasamba mu 2020 anti olimba wange nga omanyi muziki waffe akulabukuzi kati bagenda okupikinga nga tuyingidde 2020. Naye zino ennyimba zoyimba ezo oyo slow love music alimu sente? Mwali music alimu sente cause ye music gogenda okulyako paka. Ye music atagenda kugwako ncha. Nti ayinza okulwawo dho okukuwa sente naye kyemmanyi era ku bantu bempuliriza akaba mukola cause naye nina be meeting ako abakola that kind of music. They always advise me nti you shouldn't mind about now but future yo the future again cause this music ayinza obutapayinga right now naye ate wotandika ofuna lubeerera. Now how do you begin like okusalawo nti kati ngenda kukola ono? Era ya 2019 kuba nali nnyimba naye nga nange simanyi watuufu we nina kola ki
kugwa nga nze mmanyi okuyimba buli kimu kuba nze nsobola okuyimba dancehall nsobola oyimba hip hop nsobola okuyimba buli kika kya music reggae naye kati one day nasooka ne ntunulira music industry yonna mu biseera ebyo 2018 2019 nga Afriki be baliidinze so obadde okyannyonnyola nga akaguni ne kavaako. Anyway, there's something I wanted to ask you. This thing of love songs, nalaba luli okola interview ku Galaxy ng'ogamba nti wafunako heartbreak eyakupushing okuva mu music for efuulu yanga toyimba. So this music you're singing, is it inspired by true events or something like that? Music wange ebiseera ebisinga abeera inspired by true events. Kiyinza okuba nga tekyatuuka ku nze naye nga kyatuuka ku mukwano gwange oba nga nakiraba nakiwulira mu story. So sitera kuwandika buwandisi oba sometimes I even imagine neŋŋamba watya nga mukulu Kasuku alina life gyali muyitamu according engeri gye mulabamu abeera mu bantu ayogera nnyo ku bantu bino nebiri ya givinga gondize nga kati omwami yayinza okuba nga ali mu kuyita mu kino na kino kati neneteeka mu ki mu bigere bya Kasuku nempandika oluyimba nga ndinga nga netute nze Kasuku kati kambaweeko ku paati gye mutalaba eyange. So in a heartbreak, what happened? Obimanyi naawe ebyekivubuka nagenda nengwa mu mukwano gwange ogwasooka awo. Yeah, I loved someone nemuwa ebiseera byange. I tried to... Is this as recent? 2021 ndamugwako. 2021? 2022 yenna namumala. Lwe wagwa mu laavu eyaddala? 2022 namumala ndi bwenti. Kituufu awo we natandikira okupulinga out nesooka nesonyiwa media cause sometimes man obeera toyina na answers ogenda kuwa abantu ng'ate. So Victor Rose, how old are you? I'm 23. 23. Yeah. So you just experienced like your first heartbreak as just yesterday as 2021. Yeah, nali nefuula mugezi nnyo nga sigwa mu mukwano. N'ogwa ku kaana? Nengwa ku kyana. Ekyana kye kyankola muganda wange. N'enviri nazisalako. Wali wazisalako? N'enviri nazizaako just ndi mu kuza nviri zange ziri nakyo. Zino just nabizizaako obuza by the way. Yeah. Laavu mwe batuusiza ddala awo. Okimanyi nti depression not only love, depression ejja n'ebintu bingi. Olina challenges endongo mweyo moment nyinyi nalinzizeeyo ku ssomero ndi ku university ndi mu kusoma ate family ate kati omukwano kati ogenda okwezola nga ebintu bingi ebikulodinze ku mutwe notuka nga owulira onaakugamba kino oli akunenya kino onaakugamba kiri ate omuntu gw'osuubira nti naye yali badde akuwa peace of mind ate naye agitwala butwazi otuuka n'owulira nga oba you're not giving in your whole like oba toli complete oba toli enough like otuuka ne weebuza ebintu bingi. In most cases abantu abamu ba committing even suicide. Depression is real by the way. Yeah, depression is real. Yeah. Ng'olaba ebintu obigatta tebigatta. Ate tewali depression esinga kukuba nga ya love. Kati ate ya love ngeri erimu combination y'ebirala. Ng'olina responsibilities endala nazo ezikwetisse. Okitegeera ze weetisse. But at this time do you have so many responsibilities? Yeah, I do. At 23 years, really? Yes. Like what? Like school? Man, I'm carrying my family for my head. Like... You're kidding me. Yeah. I'm the only boy, so looking up to my sisters. I have my dad and mom bakuzemuko. I have to retire them like sali agadde ba hasolinga we ba hasolingiranga sinaba kubanga nina amaanyi nanga agakola. So a responsibility naje wanze ngazo. Yeah. Okay. So kati bogatako. Then in a career, I have a career to build.
okitegeera Yeah. siri nti mbwoba ndi mu management ya kabi nti egenda kunkolera buli kimu okitegeera nina okwerowooleza ne nga Victor tulinawo kino then nempitako mikwano gyange baganda bange benkola nabo ne bagamba naye twalibadde tukola kino ne kino ne kino and then they will have to say now you do this. It's not like they are going to do it for you okitegeera all they can do is to advise ne bakugamba manyi I think kino ne kino tujja kola wetuti ne wetuti but 90% of the effort has to be yours because we are not paying these people not an established brand nti nina sente ezigenda osasula ki bana abantu so bonna bakuyambako buyambi banyambako buyambi kati ekyo nakyo abantu tebakitegeera nakyo kiba kikuli ku mutwe olina okusoma bali bagenda kubuuza ogenda kudda ku ssomero nayo bakubuuza duties zaabwe bye bakukwasizza biriwa so manyi ogenda okulaba ate omuntu gwe waali badde naye ofuniramu emirembe of course abamwagalwa ate n'omwagalwa naye nga akutegeera bulala akukola bwati akyo nasooka nenkola maani nensooka pulling out nensooka nfokasingako ku bitono byensobola okuggusa amangu okay choosing a priority what to prioritize first manya ninosooka nfokasingeko ku misomo gyange kubanga ebiseera buli gye tweyongera okula responsibilities zeyongera okuwera time eno oyinza okutuuka nga tokyagirina so nengamba maani kansooka emalirize kino also bino ebintu by'omukwano nsooka embeemu obudde media nayo ngyesonyiwe kuba media tukozesa nnyo sometimes ensobi kituufu tegeera nengamba I think it's been like 2 years nga sikola interviews sigenda ku radios nga newenta oluyimba sigenda ku TVs na radios kati saawa eno ine nyimba nga mmeka enyimba ziringa 13 they are 13 14 there ezifulumye yeah but which is your biggest song now my biggest song my biggest song bagirabira ku bintu bingi it can be according to the streams it can be olimbo lusinzo okutambula gwe lowulira nti ne bolinya ku stage enduulu zisinga kukubiraawo by the way nyimba zange ezisinga era ne ogenda ku streams zaazo ziri zonna ziri waggulu yeah like sirina luyimba nti noluli wansi nnyo nina ennyimba nga 5 nga zonna ziri mu same level era ng'olaba ogenda n'oyimba luno abantu basanyuka just nga kirifaringa ku kidependinga ku audience gy'ogenzeemu ogenda mu ba high school nga bagaki ogenda corporate event ate lulinga okitegeera so sina luyimba luliawo nti this is the biggest music wange and I thank God because I prayed for that nze saagala nko kuba na just luyimba olw'amaanyi njagala mbere ne music omulungi nendowooza kati okuba mbaga okusinga embaga n'okwanjula embaga mbadde sinaba kuzifuna nnyo naye tubadde tuzifuna naye sijja gamba nti mbadde nzikuba nnyo naye munaye nga bwagambye most of his songs you know zonna because here byanzigwako ndowooza lwe lupya lwa wiiki emu but your biggest song anyway here is ogeza kati ogenda ku Spotify ogenda sanga Ndese Love nga yesinga ogenda ku Boomplay ogenda sanga Wansala is also big ogenda ku YouTube ogenda sanga ngate Kikomando yasinga but I think that's because Love Legend bamudeletinga ku YouTube ya Cats because try to agiteka ku YouTube ya Cats in 3 months yali awezeza 1M. What happened between you and Cats? Nothing. We working ne ku simu yange ndoza ninako saa zineno mystical ye namulaba walinawe yakwogererako ennyo nalabye wano ku comment yemu gye yataddeyo ku Twitter after you posted just listen to this and compare with your new collab with Talk Music. So this was in reply to Victor Rose. I mean Vyrooota.
biri bye bateekayo yeah because tetulina nnyo bigambo byakwogera ku bintu ebimu music. Let the music talk. Yeah awo wetujja so but well yeah your catalog is growing. Amen. It's growing. So this year you've been controversial for two things. Minus the heartbreak you had and you know all those things. One, wavayo ku luyimba lwa Vinka. And I'm actually one of the people who supported you because honestly saategeera nnyo lyrics. Wadde oluyimba ndwagala. Era I dance to it. Ne lyrics nange nali sizitegedde because ogezaako nnyo you want to add. So omuntu atamanya what exactly happened. What kiki ekikusindiikiriza okuvaayo okumentinga ku luyimba lwa Vinka? Kuba ndi fani we. And these are the people before nga sinabatandika kuyimba Vinka yali ku peak yenga ndi mu high school okitegeera. So be bantu abamu ku bantu inspiring like abatuleetera okula generation yaffe man esobola okukola ki kuba luli twakula tumanyi ba Juliana be bayimbi abakabi like those old people ababaddewo kwebbanga kati Vinka be bayimbi aba inspiring fe batukubira mu high school yaffe nga tuli mu high school Vinka fiki wakitegeera. So man when amulaba ate nange nga ntandise okuyimba ate nga ndaba akayimba katadde sikategedde bulungi. I had to come out complaining eko kati olaba nti batadde tune kati nange gyenjagala ya believe yeah bwe tekunyumira enyumira eno oluyimba bawe pozi producer oluyimba baluyita batya olwa Vinka luli lwetwakayanirako Bairando ne ba Jenkins nga bagamba sebo oluyimba ofiirako lwaki mbagamba naye lyrics sizitegedde naye nange nzina buzinyi era mmanyimwako Bairando balala nainalando wenkoma yeah though ekyo nakyo tekirina nnyo buzibu kuba abantu abo bayogera ne bagamba Victor Rose goyina nnyimba ki waki oteesa ngaani olaba ekikulu tekiba kya kwogera ngaani kuba ffe bangi abatwogerako naffe gye tutabeera okitegeera. Once you put your product out kitegeeza oli ready for the criticism ejjirako okitegeera. Era oba oli aluwanye ate tujja kwogerako ku mazima kale it was my opinion. Gwe naawe olina opinion yo ng'omuntu. Nze nayogera ensonga yange nga nina byendependent ne bagamba it's a good song but it was poorly written. Oluyimba luba luli poorly written or poorly arranged like oba either production or the lyrics luluzinga substance. Oluyimba olwo in most cases telutera tukuwangala nnyo lusobola okujja ne lukuba ne lubeera buli wamu then neluzikira omulundi ogwo for good ne muddamu okuluzanya olwaliko oluyimba olwabatambuza akanajinagi nga teri yadde ava mu kigere naye ng'ate nze nsobola okukuba project yange yasooka Love Legend saawa zino they are 4 years abantu ne bakuba enduulu y'emu gye baakubanga n'akaluta okitegeera. So that's what I was talking about. You write your own music? Yeah. Oh, wow. Okay. I think that explains where you are coming from. Yeah. Naye waliwo abavaayo ne bagaa nti Swangs yamuwa ne collabo mboy naye collabo ne Vinka ejja ne batugaa nti Swangs yayita mwoyo bawo oluyimba hype kadi nkikubuulizza wano ng'abantu balaba abantu baleme kukisala abantu manye ennaku zino basala ekigambo basala omugambo no ebintu bino tebibaamu kati okulwogerako nalibadde nti awo singa it was nti bampa okay it was a strategy oba kupromotinga luyimba nalibadde nvayo ne mbagamba oluyimba lwakabi terulinaako yadde akakyamu naye lwaki kati nkugambye nti believe lwakabi kyogamba nalwo bampadde bayinza okuba bakwokyezaayo kunone nosalawo okuyitaawo nedda just tulina okwogerako ku bintu ebimu kuba kyemmanyi by the way nze omuntu wa challenginga project yange najogerako sikitwala bubi wabula abanchallenginze kukola nnyo nze nga sinaba kutala Love Legend oyo waliwo kyali wange eyali takkirizangako nti nsobola okukola oluyimba olulungi
nga bwe luyimba lwenkola ajja mu studio n'agamba this is trash, this is rubbish. N'atambula n'agenda. Omanyi omuntu nga takukiza yadde to explain oba to do what. Ng'oluba okuwulira ati. Yeah. And bamuyita Cash good luck. By the way, he's a very good guy. Ali musical nnyo. Kati Cash n'engamba naye ono kyali. Lwaki buli luyimba lwange akola ki? Aluzalawa. Naye nga yampa studio time nangamba omanyi you record the music nga woyagala. Naye nga yan supervisinga. Ng'olwo sinaba kuta luyimba lwonna. Ng'olwo banguluminga. Kati oluyimba lwa Love Legend olwo wenafuna concept natula ekiro kiramba nzijukira twalina mu kisiibo. Nendowooza nga njagala just to kuprovinga ki musajja ono Cash ngano kyali mwana kamuwandikira oluyimba lwenakola ki lwenamuprovingira konti nsobola bwe yajja nawuliriza oluyimba wallahi tayogera kigambo yadde neki yasirika n'agamba olina kamu njagala yenyimba endala 10 okitegeera ne tuziterekera still ninzamu ne recordinga music omulala you find nti Chikomando these of there are very many of my songs zinalina recordinga edda before even Love Legend naye nga these people be bantu abali banchallenginga nga baagala always se feeling comfortable nti man ndi wakabi okitegeera so nze buli won challenginga ndowooza nnyo pamanya omuyayi lwaki ayogera kino lwaki sifa nnyo ku bano bawaana gayi wakabi because ekyo mba nki expecting yensonga lwaki okola kyokola kati ono abangambye nti Victor ebyo bya kisiru mba njagala mmanyi lwaki agamba nti bino bya kisiru abalala banyiga bunyiizi ne bagamba nzalaye from me I take it as a challenge and ntitwalanga platform yenina okuyimirirako okumuprovinga. Well, talking about challenges and proving waliwo omuyimbi bamuyita Vyrooota. He's sijaga nti is new on the scene naye akajja alabika okuba akasambi omwaka guno nagguka. I saw him perform ku Freshers Ball Makerere I think last weekend but one ne ku show ya Karo Kasita ali mu genre ya mwawo mu genre ya mujiri mugwe ani no nili ya voice na yali yao memori ngagamba bwenna abasobola you inclusive ayagala kuba batolinga naye muganda nengamba omusajja wange Victor Rose tebakyamuweerako ddala kitiibwa mu duniya muno. Omanyi wobeera ng'oli silent ebiseera ebisinga abantu balowooza oba tolina byakwogera okitegeera but for me omuntu observing a situation nentunuulira ensonga lwaki omuntu oba ayogedde kino byonna simala googera yogera. So when I heard that I didn't complain, I didn't reply lana sirika nensoka observing buli kimu lwaki yasinzira ku biki nabanga just tewali nnyo just kigambo yakyogera bwogezi tamanyi nakyo kitegeeza by the way wategeeza kinayita kimanyi because you can't tosobola kubanga oli mu process efuko wakabi nogamba nti ate osobola okubatolinga gwoyigirako lindako okitegeera tugende mpola because everyone knows that he's just learning from me, from us. Era ogenda owulira nti ne mu interviews ze yakola nze nga ngenda okuddamu omuntu nsooka ne nkusoma bulungi nemmanya. I even listened to some of his interviews. He was giving me as one of the people that inspired him. Okikakasa okitegeera. So wabanga ate kati atuusa ayogera ekyo, I would say it was supposed even to be me okwogera ekigambo kyayogedde kuba nze eyakomyawo music yoyo ali soft mu matu g'abantu nga we nkugambye nti endongo yali yakudigida atutwak only nga ebya kuyimbira emitima babivaako. So
it's me who started it, then my brothers joined Liam and Unknown. So obatenga cause nze setwalanga wakabi obanga oli mu process y'okufuuka wakabi ate notandika okweyita wakabi olowooza abakabi banaakuyambako okutufuuka wakabi nze mwana siri wakabi just ndi mukola nnyo nsobole ofuuka wakabi nange nali agadde okubeerako nga those legendary people okitegeera betwogerako bemutula namwe nemuga omusajja yakikuba situnabatuukayo esaawa zino si discussions etwali badde tuhavinga siza kugamba nti nze asinga abantu bakuba biki because ffenna tetuli bakabi ffenna tuli just mu kubuildinga any route tuli mu process ekibi ky'Abannayuganda kye tulina by the way tetukkiriza mu reality twagala nnyo okwesudiya nze seesudiya twagala nnyo tulowooza nnyo mbu weesudiya mbu kati olwo kiba kiwedde ekituufu tulina kugamba kati generation yaffe nga bwe tuli kati for example gambye nti nze Liam Unknown then Vyrooota acidic tukoze tutya naffe okukuba tubeerenga ba kamiliyoni we bali tubeerenga ba Bobby Wine tubeerenga ba Bebe Cool ba Kenzo oba kwavudde okusaba bato kuba ne bali babatolingako babatolinga blood bakikubadda those guys bagenda okubatolinga yadde twali bato naye twali tubiraba because nali passionate about music. I used to follow the industry babatolinga bazimba n'okuzimba zibangalows zebalina okitegeera babatolinga bakimaking adda entalo tezina gye zitutwala nze nzikiriza nnyo mu togetherness. That's why when Liam weyajja Unknown I looked for them even Vyro by the way ayogere namunoonya Vyro nze cause nze najeeweeyo responsibility nengamba engeri nti nze yasamba akajjika n'aka soft music responsibility yange yakukiremezaamu tuleme kubeera nga abakikolamu mu kusaaga ng'abayitamu obuyisa abalina gye balaga wenda bw'omwana ayina azze nga akola kyekimu mba njagala tukwatagane tuyiye ffenna kati mukwatagane ku ki musically because I believe nti tosobola kukikola wekka ekituufu those people nze njigira nnyo ku bantu bafa abakulu baffe those chameleons those bebekola abantu abo bali cooperative obalaba nti ne music waabwe kuva dda babadde nga kituufu wabeerawo egundi zaabwe naye twagenda ne twigwamu ng'ebimu balinga babikola ki babistaging okitegeera but it all calls for togetherness baganda bange nga tetwegase ne tugamba kati Victor kambe ntule ne Liam tukole project kantule ne Unknown tukole project oba twegatte tuyeyo something like this abantu bajja kutulaba nga bwe batulaba paka ate nze munaba mukyali ku ebyo nze ngende na collaborating n'abali willing era mujja kulaba nga Victor yeye yawudde wanjawulo kummwe bwemuba mukyali mwe mu malalagaani asinga nze wakabi tebikola saa zinene ekikulu si kuba wakabi ekikulu kiri nti life yo eri bulungi are you comfortable family yo girabiridde einako eri einako enywa it's all about nzimanyi asinga ebyo byali byakisiru nnyo kuba ebireeta n'abantu ofuna ensaalwa ku bannaabwe ekyo kyo kyoyogedde ekituufu fitina evaawo naye yakusobola atansobola atuze mu mazima tansobola Vyrooota tansobola bw'omuzaano naawe noddawa kati byali mukola kati ebyo ebintu nabikola emyaka 3 emabega ekitegeera buli kikyali mukola saa zino nakikola emyaka 3 emabega saa zino mind yange eri ku bintu birala nange okitegeera I've been visiting different media streaming platforms Spotify, Boomplay, Apple Music ngenda ku headquarters zawe nze kati mind yange gyeri saawa zineno si kukusinga njagala nze kunoonya connections abantu ze bakabira nti bazibamu okitegeera so right now the discussion would have been man Victor tukoze tutya okubeera nga naffe Spotify esobola okugula albamu yo nga just streaming irako bakuguze it would have been the byebya yagadde tubeere nga tudiscussinga si man nyiza ngwani kubuuziza nti akusobola kati wanja kubuuza gwe omusobola nze musobola nze mbasobola bonna because bali just revising what I always do
Yeah. Okay, bali mu bitabo byo. Yeah. Basoma. Because even nga tuvudde ku unknown, the rest bonna nga we tuyimba yo music bonna bayitiddeko mu baproducer bempitiddemu olowooza baba banoonya ki kuyimba nga gwe baba banoonya kumanya Victor coming out atya, like what's behind his art and whatever, because we oyagala kufuna art y'omuntu na buli kimu era osooka omuntu omutuufu gw'olina osooka okunoonya producer we. All of them. Liam was made by Warren. Warren ye muntu ya mentalinga. Warren producer. Ye yakola ezo zibasi z'omwoyo zonna. So you get what I mean. I know. Viral recent abadde ali mukola projects ezisembi awo ziri awo nga 3 zonna One Blessing abadde azikola. One Blessing is the producer yakola Love Legend, yakoze enyimba zange zonna ziwansalaza ani, and he is my official producer by the way. Acidic Vocals the same thing. Okitegeera. So only unknown ye kayikaya atanawa actually nti kuyitirako koko mu gundi yange naye. So what does that mean? Timona wali ompulidde ko nga ngenze wa producer wa Liam owa Viral Urbans. It's because they are inspired by my art, and that's evident. Bino sibyogera bwogezi, and it's cool okubeera creator no kubeera copycat, because they are people creators for taking a time yaffe in most cases ne to creating ebintu byaffe. Nyinza n'okumala omwaka nga we mbadde ngumaze nga study project naye kimanyi nti bakipinze banjogerako nti nga buli omu abeera bamubuuza ku Victor. Why? It's because you can't do away without that, because I pioneered it and that's done. No chineta okitegeera nti Victors and taking a time of creating a kuwamba amanyi nti kyen creating kigenda ku inspiring abantu bangi okitegeera. Not only these, very many others bajja okitegeera. So saagala kola kintu nga tekigenda kubeera na substance, tekigenda kubeerako na mukululo gwe kireka. I always want to communicate to inspire through my music, and it's the reason why nsobola okusirika naye ate music nasigala nga akyali mu bantu nga nkyaweewa credibility gye bampa. So they always nja kuteekangawo music wange. For them it's okay to learn from mine, oba ne bamubodifyingamu ne bakikola nga kiri better, because that's why mami yampita Victor wajja. Najja. Hey, but of course I will concur with you. I think kiri important music nayogera nnyo okusinga, you know, ebirala ebyogerwa, but of course ne battle litsobola, you know, omukusabe tuba tugufunye nga muze mugesimba bye twagalira ddala ebyo mwagala nga mutali nga mweyo kya muziki akowa munne nga amujjayolo. Just it is a chiviche yayinza okuba nga adya mu ndongo competing naye nze nga wenkuganye, for me I came to inspire and communicate. Yeah, so I don't mind about anya sinze, I don't mind about topping. Simanyi nze namba emu, nze namba 3, sinamba mmeka. Kiri nti ndi mu communicating okitegeera. Am I inspiring? And most important, are you making money? Yeah, of course obanga oli mu communicating nga olina ku inspiring, money it comes automatically. Buterevu. Yeah. So Victor Rose Osoro mufuna on his YouTube channel. I was checking it out here. It's Victor Rose. Yeah. That is a Rose with R-U-Z. Or aina audio ye mpya byanzigwako. Ngena kuta video this week, before this week ends. Agena kuba out. Before this week ends lwe lunako ki? It can be today, it can be tomorrow, or kuba kyantuyambye nnyo singa video naffe tugipremiaringirako kono mu interview eno netulaba netulaba so omuntu basobola okubeera nga ate agifuna. And of course ku Instagram okozesa linnya ki? Victor Rose UG, ne TikTok Victor Rose UG, Twitter Victor Rose UG, Facebook ne YouTube zokaze nkozesa Victor Rose. Victor Rose. Yeah. Okay, thanks for coming through Sebo.
webale kujja tubuuzaako omuziki gwakyagukuba nga bakugambye ndowooza. By the way, njagala ku organizing a night, a Valentine night with Victor Rose next year. So this coming Valentine abantu bateketeka akasente tugenda omanyife music waffe wa mukwano wa kwagala kitegera so nayagadde to having a night egendo wamaze ofuna ebifo ojja kunyambako kwekyo naye baganda bange bonabona nga for me I'm not competing guys mujje tuyimbire abantu omukwano music waffe wa mukwano si wantalo si wani asinga kitegera so tustickinge kwekyo mujje tuyimbire abantu mwenna baliya mumbayise unknown viral acidic mujje tukole to having a night eyakabi egenda okudefininga anti generation yaffe man teri mu kugezesa naye egguse etwala kintu ku level eddako mbadde simanyi nti osobola okwogera ebigambo ebyo byonna you seem to be a very soft person naye kyagadde nti osobola onyumya emboozi n'ogiggusa. That is just nze mamange yangamba olina okumanya ddi olw'okwogera nakyo ekyokwogera si buli kaseera nti olina so baba weetaaga okwogera oyogera oba teweetaaga kwogera. Until next time, it's Victor Rose with me. Mubeere bulungi mweraba. Lwaki tosooka n'okyondabako nga tonagenda ng'oluseke lunsunse koddiya yesu okwana mwena twesange mu luseke nyamnyamu yaya extra ennaku z'omwezi nga 16 yangu oyiga okuba oluseke yangu bakuba oluseke yangu olaba oluseke luseke nyamnyamu yaya extra bim basebo ne banyabo luseke nyamu bali bakubyeko oluseke wali okubyeko oluseke oyagala kuyiga kuba luseke jangu twegatteko ka 16 December wali kuyaya extra kisasi mu luseke nyam jangu olye onywe onyumye okwate position emitwalo 5 abasookerwako emitwalo 2 ititiri you drop emiliyoni 3 emmeeza y'abantu 10 ate nga miliyoni 5 mmeeza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyamu odda tujja kuba tuzitwala nga 15 December tennatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 December tugiyisa luseke nyamu experience wali ku yaya extra kisasi nga bikutuusibwako marathon advertising yaya extra kisasi code based entertainment ne Kasuku.